Essula y'ekumi Awo Koola mutabani wa Izukali mutabani wa Kokasi mutabani wa Levi ne Dasani ne Abiramu batabani ba Eriabu ne Oni mutabani wa Peresi batabani ba Leubeeni ne batwala abantu ne bagoloka mu maaso ga Musa wamu n'abalala ab'okubaana ba Isirayiri abakulu b'ekibiina 250 abaayitibwa mu kuŋŋaaniro abasajja abaayatiikirira ne beekuŋŋaanyiza ku Musa ne ku Alooni ne babagamba nti muyinga okwekuza kubanga ekibiina kyonna kitukuvu buli muntu ku bo era Mukama ali mu bo kale mwegulumiriza ki okusinga ekibiina kya Mukama. Awo Musa bwe yakiwulira n'avuunama amaaso ge n'agamba Koola ne banne bonna nti enkya Mukama anaalaga ababe bwe bali n'omutukuvu bw'ali era anaamusembeza gy'ali oyo gw'anaalonda anaamusembeza gy'ali. Mukole bwe muti muddire ebyoterezo Koola ne banne bonna muteeke omuliro mubiteekeko obubaane mu maaso ga Mukama enkya. Kale olunaatuuka omuntu Mukama gw'anaalonda y'anaaba omutukuvu muyinga okwekuza mmwe batabani ba Leevi. Musa n'agamba Koola nti muwulire nno mmwe batabani ba Leevi, kyali kitono gye muli Katonda wa Isirayiri okubaawula mu kibiina kya Isirayiri okubasembeza gy'ali okukola ng'okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama n'okuyimiriranga mu maaso g'ekibiina okubaweereza n'okusembeza ggwe ne baganda bo bonna batabani ba Leevi wamu naawe era munoonya n'obwakabona kyemuvudde mukuŋŋaanira ku Mukama ggwe ne banno bonna n'Alooni y'ani mmwe okumwemulugunyiza. Musa n'atuma okuyita Dasani ne Abiramu batabani ba Eriyaabu ne bagamba nti tetujja kwambuka. Kyali kitono gwe okutuggya mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki n'otulinnyisa okututtira mu ddungu era naye n'okugwanira ne kikugwanira okwefuula omulangira ku ffe. Era nate totuleese mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki so totuwadde busiika bwa nnimiro n'ensuku ez'emizabbibu oyagala okuggyamu amaaso abantu abo, tetujja kwambuka. Awo Musa n'asunguwala nnyo n'agamba Mukama nti tossaayo mwoyo eri ekyabwe ekiweebwayo. Sibajjangako na ndogoyi emu so sikolanga bubi n'omu ku bo. Musa n'agamba Koola nti gwe n'ekibiina kyo kyonna mubeere mu maaso ga Mukama gwe nabo n'Alooni enkya. Muddire buli muntu ekyoterezo kye mubiteekeko obubaane muleete mu maaso ga Mukama buli muntu ekyoterezo kye ebyoterezo 250 naawe n'Alooni buli muntu ekyoterezo kye. Ne baddira buli muntu ekyoterezo kye ne babiteekamu omuliro ne bassaako obubaane ne bayimirira ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu wamu ne Musa n'Alooni. Koola n'akuŋŋaanyiza ku bo ekibiina kyonna ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira ekibiina kyonna. Mukama n'agamba Musa n'Alooni nti mweyawule wakati mu kibiina kino ndyoke mbazikirize mangu ago. Ne bavuunama amaaso gaabwe ne bagamba nti ayi Katonda, Katonda w'emyoyo gya bonna abalina emibiri, omuntu omu ng'ayonoonye onoosunguwalira ekibiina kyonna? Mukama n'agamba Musa nti gamba ekibiina nti mugolokoke muve ku weema ya Koola, Dasani ne Abiramu. Musa n'agolokoka n'agenda eri Dasani ne Abiramu abakadde ba Isirayiri ne bamugoberera. N'agamba ekibiina nti mbeegayiridde muve ku weema ez'abantu bano ababi so temukoma ku kintu kyonna ku byabwe muleme okuzikirizibwa mu bibi byabwe byonna. Awo ne bagolokoka okuva ku nnyumba ya Koola, Dasani ne Abiramu enjuuyi zonna. Dasani ne Abiramu ne bafuluma ne bayimirira ku mulyango gw'eweema zaabwe ne bakazi baabwe ne batabani baabwe n'abaana baabwe abato. Musa n'agamba nti ku kino kwe munaategeerera nga Mukama yantuma okukola emirimu gino gyonna kubanga saayima mu magezi gange nze okugikola. Abantu bano bwe balifa ng'abantu bonna bwe bafa bulijjo oba bwe balijjirwa ng'abantu bonna bwe bajjirwa, kale Mukama nga teyantuma. Naye Mukama bw'anaakola ekigambo ekijja, ettaka ne lyasama akamwa kaalyo ne libamira wamu n'ebyabwe byonna ne bakka nga balamu mu bunnya, kale munaategeera ng'abantu bano banyoomye Mukama. Awo olwatuuka bwe yali ng'agenda okumala okwogera ebigambo ebyo byonna, ettaka ne lyatika eryali wansi waabwe, ensi ne yasama akamwa kaayo n'ebamira n'ennyumba zaabwe n'abantu bonna aba Koola n'ebintu byabwe byonna. Bwe batyo bo n'ebyabwe byonna ne bakka nga balamu mu bunnya. Ensi n'ebasaanikira ne bazikirira mu kibiina.
Isirayiri yonna abaali babeetoolodde ne badduka olw'okulira kwabwe, kubanga baagamba nti ensi ereme okutumira ffe. Omuliro ne guva eri Mukama ne gwokya abasajja 250 abaawaayo obubaane. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona ajje ebyoterezo mu muliro, naawe ofuke eyo omuliro, kubanga bitukuvu. Ebyoterezo bya bano abaayonoona bulamu bwabwe bo babifuule essowaani eziweesebwa okubika ku kyoto, kubanga babiwaddeyo mu maaso ga Mukama, kyebibeeredde ebitukuvu, era binaabanga kabonero eri abaana ba Isirayiri. Eriyazaali kabona n'atwala ebyoterezo eby'ebikomo abo abookeddwa bye baawaddeyo, ne babiweesa okuba ekibiika ku kyoto, okuba ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri. Munnaggwanga yenna atali wa zzadde lya Alooni alemenga okusembera okunyookeza obubaane mu maaso ga Mukama, alemenga okuba nga Koola era nga banne, Mukama nga bwe yamugamba n'omukono gwa Musa. Naye ku lw'enkya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni nga boogera nti, mwasse abantu ba Mukama. Awo olwatuuka ekibiina bwe kyali kikuŋŋaanidde ku Musa ne ku Alooni, ne batunuulira eweema ey'okusinkanirangamu, era laba ekire nga kigibisseeko, ekitiibwa kya Mukama ne kirabika. Musa ne Alooni ne bajja mu bwenyi bw'eweema ey'okusinkanirangamu. Mukama n'agamba Musa nti, mugolokoke mube wakati mu kibiina kino, mbazikirize mangu ago. Ne bavuunama amaaso gaabwe. Musa n'agamba Alooni nti, ddira ekyoterezo kyo, ojje omuliro ku kyoto oguteeke omwo, osseeko obubaane, okitwale mangu eri ekibiina obatangirire, kubanga obusungu bufulumye eri Mukama, kawumpuli atanudde. Alooni n'addiranga Musa bwe yayogera, n'adduka n'agenda wakati mu kibiina, era laba kawumpuli ng'atanudde mu bantu. N'ayimirira wakati w'abafu n'abalamu, kawumpuli n'aziyizibwa. N'abo abaafa kawumpuli baali 10,470, obutassaako abo abaafa olw'ebigambo bya Koola. Alooni n'addayo eri Musa ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu, kawumpuli n'aziyizibwa.